Trojan Media kochali amanya magoba profit gwatana subscribinga mbadde nsaba okole ekintu kimu subscribing kuba gwe alinye mu lugendo lwaffe oluweza 40k subscribers so kole ekintu kimu o subscribing olunaku lwaleero nina omusajja gwenkyazizza abasinga mbadde mutubanja nnyo omusajja President Mulamba agenda kuba yeeyogerera ebiti bye sagala nnyo mwanjule nnyo naye gwe yenaina aina business yagala okubanga olangira ku mukutu gwaffe osobola okubanga okuba ku namba y'essimu eri awo wansi osobola okubanga ofuna exposure ennungi olunaku lwaleero tuli mutundwe nga nkyaliddeko omusajja abadde nnyo ku social media buli omu abadde n'engeri gyamutaamingamu abasinga abadde mubugera bulungi abalala bogera bubi ndi ne Calvin Kayanja abuuza kuba tulaba ndi musanyufu kubeera ku mukutu guno era mbeebaza nnyo mmwe abamala obudde bwammwe nga mutwala buli ekyogerwa wano nti kyamakulu nammwe ababuulira bannammwe nti waliwo ekitambula ate era n'onyiga ne ku subscribe button okola kyamaanyi nnyo weebalire ddala. Yes, oyo Calvin Kayanja abasinga mumulabye essaawa zino bwali alina company era tumukyaliddeko ku office bayirawe nga bolabaawo Calvin Kayanja Immigrants Care Services Limited ye company ye era ng'ebintu akwasaganya nnyo ebintu by'abakadaama ne basekadaama alina abantu bangi bayambye yadde abamu batuka social media ne bayogera ebintu ebitakwatagana naye byonna tugenda kuba tubitegeera olunaku lwaleero. Calvin Kayanja omuntu ayinza okuba akulaba eyo akulaba olina office naye balooza gwe watandika ozaliwo olina office naye nze ekiwa olina gye watandikira olina gye nvuddewo. Calvin Kayanja yange oyo bampita Kayanja Richard Mazaale era abamanyi edda oba abandaba okuva obuto amannya ago bagamanyi okuleka abo bafamire yange olwolaavu taata wange gye yalina ennyingi gyendi bampita Junior. Yes. Well, naye ng'amannya gange amatuufu bampita Kayanja Richard ye nasalako n'enfuula Rich nga ntaddewo n'ekya Calvin Kayanja so nerifuuka Calvin Rich Kayanja. Well, Calvin ly'erinnya lye neetuuma olw'omutima omulungi n'enjagala litambule n'ekyokuyamba abantu. Kiwulira bulungi waliwo lwe tutuuka mu bulamu n'oyambala ekifaananyi ekirala omanyize ndi musajja mukkiriza era ndi musajja mulokole nzikiriza nnyo nti bazadde bange bwe baali bantuuma erinnya lya Kayanja Richard tebasooka kunneebuuzaako weewaawo Kayanja Richard nyinza okuba si kye nali njagala okuba nga nze njagala kubeera kya Calvin kye nakula nga mpezeza emyaka 18 egyetegerera n'entunula gye ndaga ne bye njagala okubeera nga nina kubeera Calvin Kayanja. Calvin eyo nga tetunagendayo Calvin yasomako ate wabanga yasoma kyenkana ki? Family yange yali financially stable saafuna nnyo mukisa kugenda wala mu kusoma. Yazaalibwa wa Calvin? Nazaalibwa Mukono oba omanyi ekyalo gye bayita Katosi luli yali ekyali Mukono okwatirawe Wantoni n'okwatanga Okonjeru n'okkirira eyo ku mwalo gye bayita Katosi eyo taata wange ne maama wange gye basinkana ne bakola omuntu nze. Calvin yasomera amasomero ki? Nsomedde mu masomero mangi ng'embeera y'omuntu atali bulungi mu byanfuna weebeera. Masomero mwe ntandika okugamenya tusobola okusulawo. Kiwulira bulungi kuba nina munaago ge nasomerako ettaamu emu ne ngavaako olw'ebyenfuna. Kiwulira bulungi ne ngenda ewalala. Omanyi omuntu buli lw'obeera nga toli bulungi mu bulamu. Taata wange yanvaako nga nkyali mwana muto ddala kati ne batandika okunkuza empalo ng'alinamu kasente yakola ki yagamba nti jangu nange nkuzeemu kati amasomero ge nasomeramu mangi. Kiwulira bulungi kuba nkugaye nti ffe bankuza mpalo buli omu yakwata nti ntunze mwanyi wayi nti ntunze mwanyi nfunyewo akakadde mpeereza ku mwana wo nkuyambeko okitegeera nti yeyo embeera so buli gy'ogenda n'okyusa location ebaayo essomero eddala ly'ogendamu. So bw'ova Mukono ogenda mu kyalo ekirala olina essomero eddala ly'osomeramu. Within that period masomero ki from primary secondary? Nsomedde ku masomero mangi nasomerako ku Luzira primary. Luzira wano Luzira kitintale wano Luzira Church of Uganda nimanyi bulungi. Secondary yange yonna nagisomera ku Luzira SS.
ndimanyo bulungi awo nasomera awo no wenakula nsambira kapira edanga tabanazimba na bizimbe ebyo byolaba kati biri ebikadde byaliko fa ababijoganga kuba nange kukyalo ekyo bwekityawo nange kwenkulira era n'ekizimbe ekyo ekipya kye baakazimbawo fa bakiggulawo fa ebibiina ebyo fa baasooka okubisomeramu nali maliriza senior 4 yange omwaka ki ogwo primary mwaka ki primary mwaka 2007 okiwulira bulungi kale nasomera mu masomero mangi olwo nyingidde Kampala kitegeera bwe njija ninyingira Kampala nga nvudde mu kyalo ewaffe Katosi obulamu busiraani taata wange amaze okuva mu bulamu bw'enseemu okiwulira olwo buli alina zaafunyewo agamba naye owaayi maama wange nalubowa bamugambye owaayi lwaki toleeta ku baana tukuyambeko eno saatuukira Luzira nyingidde Lugazi eyo nayo nasomerayo P3 nensomera ku Najjembe primary school ate awo wennyini nawe era swalo awo nina eddala lye nasomerako nga bw'omanyi obulamu obwo nga kitaawo avudde mu bulamu bw'ensi naye nga maama we alina abaana bangi mwenna tabayinza ebika ebimu bw'aba abadde akolagana n'abantu wabaawo abamusikani bamugamba tuwe ku baana tukuyambeko kubanga toli muki muntu mubi weero ekyo si kyenjagaliza buli mwana azaaliddwa naye nkimanyi nti kirungi kuba omuntu okula n'ekisa munda muggwe ekyo kye nakuliramu ekyokuba nti nkuzibwa abantu bangi omwana akuzibwa obukuzibwa nga ne wakulidde si waabwe abeera n'empisa okiwulira bulungi abamwetoowaze kuba akimanyi aba ayambiddwa bwebuyambibwa ndowooza Katonda bw'ati bwe yankwatako era eyo gye najja omutima okuyamba abantu okuva mu senior 4 Luzira SS okuva mu senior 4 Luzira SS embeera teyali nnungi weewaawo nange mwennyini ebyensoma tebyali birungi sijja kulima nti nali mugezi nnyo kuba embeera y'ensi eno awo bwe mbadde ngenda Kayanja yali atya ku ssomero Kayanja ku ssomero nali musajja lwadde ng'ebitabo tebyali birungi nnyo naye nali musajja omukulembeze nayagala nnyo okwenyigiramu ebyo ebyeyongera ku bitabo kubanga obulamu bwange bwonna nga ndi mu ssomero nga sebo ndi kansala ndi prefect nkyusaamuukaawo ku bitibwa ebyenjawulo nali musajja w'amaanyi amaanyi tegatandikidde eno naye weewaawo amaanyi ago wadde ng'abaana baagampanga kubanga era nago bakuwa mawe era sitiru kyalinga kyakutegeera muntu nazaalibwa nakyo nyinza okuba nga saazaalibwa nakyo naye embeera gye nzize mpitamu mu bulamu okutuuka yonna gye ntuuse ekyo kyenzize mpisibwamu okiwulira bulungi nti oze oyambibwa buyambibwa abazize mwaje yakuyita naga nti omwana mumpemu mukuzeemu n'obeerako naye so omuntu gwe bakuziza mu mbeera eyo n'obeerako ewa maama gundi n'obeerako ewa anko gundi osangayo abaana be ofuna abantu ab'enjawulo n'empisa gye weeyisaamu naye ebeera yakulomba yampolampola bamukakkamu toli si wammwe so kati yeyo embeera ey'obwetoowaze gye twakuliramu ate naawe oba otya okulaga empisa embi kambuzi Kayanja yazaalibwa yekka saazaalibwa nzeka ndi wakubiri mu baana maama wange be yazaala mutaata wange n'engeri yo n'abaana abalala okiwulira bulungi so olw'abaana abo abangi taata wange be yaleka ku nsi nga tabategekedde nnyo yensonga lwaki Kayanja ajja n'ayita mu bulamu obwo okufuuka kyali okimanyi nti n'embeera yokka kuba ffe tukkiriza nti omuntu waakulidde yensonga kyekyo kyabeera abantu abakuziddwa n'amalala abakuziddwa nga baana baaboobwe abantu abakuziza nga babagulumiza era babeera nga bwe mubalaba omuntu ekyo ky'omulaba olwaleero ebiseera ebisinga yembeera gy'aba yakuliramu after senior 4 Kayanja after senior 4 yaddawa bwe nva mu senior 4 nze nali musajja olwedde mutobi nagenda n'okuyingira second senior 1 nze nga nkola sebo nze nakolanga olaba Luzira bwoba wali okimanyi bulungi nti mu 2010 n'ena twalinga tusoma mu shifts manye empale zaaliwo palo ngeri abakerawo kunya senior wanu nga bakerawo ku macha waliwo shift y'olweggulo waliwo ey'olweggulo kati nze nga bwe nva mu kampani y'amazzi raindrop okimanyi nti nze nakolanga ku raindrop
nenkola okuva nenkola nga nasuzeemu nasulangamu nga tukola amazzi ku ssaawa 10 nenvaamu nengenda nenebaka nempumula ku ssaawa 5 ku ssaawa 5 nenzukuka ku 6 nengenda nsome Luzira nga enkola ya shift ekyakola classes bali bawadisa abaana bangi nenga classes nga abaana bangi nenga classes ntono asomedde ku government school noze embeera gya mugimanyi bulungi ya shift se abasinga mugitega asomedde kati abasiniya 1 paka ku senior 3 be bali basoma okuva ku ssaawa 8 batwatandikanga 8 paka ssaawa 12 okitegeera so embeera eyo yanyamba nnyo okuba ndi nsobola okugenda mu kampani y'amazzi nenkola ate nenja nempumulamu katono nengenda nensoma wabikwasaganya kyo n'okusoma ebyokusoma byakuyisanga bitya kubako okubalansinga okukola ate ekiri nti twali mwana muto okubalansinga okukola n'ebyokusoma si kyangu obulamu tebwali bwangu naye olw'embeera nkuge twali mu mbeera nga teweetaaga kukunnyonnyola nti muli baavu oba muli bubi era omwana omusirusiru nga yatayinza kulaba nti ddala famire gyendimu ennemereddwa oba maama wange talinamu kasente nze nga buli kimu kyonna nkikola bukozi nga kubanga nteekeddwa seetaaga nakumbulira nti tewali sente nkiraba bulabi okiwulira so kuva mu siniya 1 ntoba nengenda nenkola mu shifts nenzija nenebaka embeera bwe yabeerera ennyo enzibu kubanga natuuka kiseera nenva mu mirimu gy'okukola mu kampani nga bampa 14,000 bagaba 15,000 olina okujjako 10,000 lwogenda okulya osevinga 14,000 ne14,000 zino nga ntono weewaawo nali sirina nnyo buvunaanyizibwa nga nti oba nsasula nnyumba kuba bwali buvunaanyizibwa bwa maama wange ne famire yange naye nga ndaba nti tezimmala ate nga nkakalukana nnyo bwe ngenda mu kiraasi nga ninokola okuba nti neebaka bikimagira kyolya bulungi netandika okulaba nga kinyigiriza n'ekirala ndi bannange bangi mu kibiina babanga basaza bategeera mangu ebintu kubanga obwongo bwange lwali buli okipaidi n'ebintu ebirala bingi wekyakaluiza nnyo kubanga wajjanga okooye njijjawo nkooye ate mba ne pressure oba naafuna omulimu leero basiifune ate mwe ebiseera raindrop abatagimanyi ebiseera nga mulina okuswamira ku gate mulina okuswamira basonga gwe jangu oyingira oba nedda so yeye embeera gye twalimu nze nga yali omwana omuto byanyigiriza naye nga siyinza kupowa kubanga ekigendererwa kyange kyali kinene okusinga gye nalindabayo naye akaseera katuuka nalina maama wange era yabeerako nange nkugambye najja nkulira mu mikono mingi toyinza kumbuuza nti ani yankuza okitegeera nti ani yankuza nze najja nga nkulira mu mikono mingi kati akaseera katuuka waliwo maama wange eyali awangalire Luzira ng'ayokya nnyama mu katale akaseera bwe katuuka Kampala neegaana ebintu nga tebikyatambula bulungi maama wange n'agamba omanyi mutabani esigiri eno kwe mbadde njokera ennyama kanjikuwe otandike obulamu nkukwasa n'omudaala we mbadde njijja ennyama obeere ng'osobola okwokya ennyama bwe biritereera osanga oli kifunamu kati olaba bwe nva mu raindrop nga nina okwokya ennyama mu katale ati olwo ndi mu siniya 2 raindrop nakolayo omwaka gumu kubanga nava mu holiday ya P7 ne siniya 1 ng'olowenkana otya kuba bwenzijukira ffe twabira mu siniya 1 size yali etya nagenda okuyingira n'ebyokusoma bino okuyingira secondary era ndi mukulumu sinze yali buli obwana obuto okitegeera bulungi ng'amaanyi mwegali gegavubuka gabeeranga mu kiraasi emabega eri okitegeera naye wadde ng'era saali mukulu nnyo ekikulu obuvunaanyizibwa bwankwata olw'embeera gye twalimu nga famire kati nyingira ebyobutale maama wange ankwasa esigiri ankwasa n'omudaala gye nina okusuubulanga ennyama gye naayokya jjukira nakula naye yankuzaamuuko akaseera nemmanya bw'abikola nabeerangawo ng'ayokya bino byenkugambye nti nze nakuzibwa mpalo buli afunyemu abazize emmere gye ngenda nembeerako omwaka okiwulya bulungi
kati so nentegeera business ye ey'okwokya obunyama bwabuteekamu obutungulu bwabuteekamu ki engeri gye nali omwana nga nyambibwa buyambibwa okukula nabeeranga mwetoowaze n'okutegeera buli kimu ekitambula okitegeera kubanga omuntu oyo bw'olaga empisa embi ate bwe bakutwalidde okukukuza bwe banaakugoba onaddawa okitegeera so nawangayo obudde bwange n'obwongo okutegeerera ddala ekitambula nentegeera bwayokya ennyama bwe bagiteeka kati buli kimu kyonna ate era namuyambangako ne mu biseera biri nga wadde tannatuuka kumpa buvunaanyizibwa obwo kunkwasa mudaala nze yali amutambuliza ennyama eyo nga bw'aba ayokyeza nze agendayo nenkwata ebbaketi nengivuga omwo mwonna mu mabaala bubaala obwo bw'aba amalwa obumanyire nenjiriba okitegeera ngeri mu baketi wano nga nva ku ssomero ku ssaawa emu nga nina okugendawo wali eri ampe ennyama eyo ngiteeke mu baketi nampaayo obuti nga 20 nembuyiriba omwo mu baamalwa batudde era abantu bakitintala oluzira bamanyi nnyo ng'ow'obunyama nze yabayisangamu eggaali abaamalwa nga bwe mbayisaamu eggaali 5 abamu tebansasule nenziramu ne mbayisaamu eggaali endala okitegeera so kati awo ne mmanya bizinesi y'ennyama etambula etya baani abagirya maama bw'alemererwa Kampala mamange omutooyo n'ayingira emukono nankwasa essigiri yagaa mwana wange essigiri n'ekifo sigenda kubitunda naye ebifo esaawa ebiseera ebyali bya bbeeyisemu okuba n'ekifo mu katale n'essigiri so kati maama nkwasa omudaala n'ekifo aŋŋamba nti mwana wange Kayanja tandikirawo obulamu olwo siniya tu kati awo nfunye ekifo nfunye n'essigiri kati nga nina okwanguwangayo ku ssomero nzire ngijeyo wali ennyama ngitwale ngitukoleko ngiteekemu ebirungo byonna byonna nga bwe yali akola ereme kugwa mutindo basigale nga bajagala ngeri ate male nzire ngikole ki ngireete mu katale ngyokye okitegeera so saafunanga nnyo budde concentratinga mu bitabo abalala bagenderanga mu prepusi simanyi tulinayo ku discussion bino bikinyezeko mupiira bino ebintu babikola abasomesa baali balinako idea ku kintu kino yes abasomesa bansanganga ku mudaala challenge gye nasinganga okusanga nga ndi ku mudaala gwange ogw'ennyama kawala kensoma nako ne kajja okiwulira so ate gye emyaka egya siniya 12 awo obwongo butaliko nti ako kawala nkalabi kalungi oba otya oba ne okutya kuli oba na adolescence 1 oba ate n'okutya kuli abantu banandaba batyanga njokya ennyama baana bannange bentuula nabo muki banaategeera batya ennaku yange okitegeera well nkimanyi omwana kyayitamu ng'akola era kyova olaba nze bwe ndaba omwana omuto ayandibadde ku ssomero ng'akola ntegeera kyafiiringa nekyayitamu okutambuza byonna byatambuza oba atambuza doodo ku kkubo okitegeera omuntu ono akikola ekyo wandwa kuba nti alina ennaku naye ekyokusanga muto munne wadde nga amumanyi batuula naye mu kiraasi kimumalako nnyo emirembe so essigiri nga tejja kuvaawo naye n'olengera abaana nga bava eri bajja n'osalamu bakati abaana baatuka kasena nga bamanyi kubayo oluusi egenda kuba esiriira abaana bajja oluusi batambula mpola naye olina okuba nga ogikyusa ennyama olina ogikyusa buli kadde nagirekangawo nenebulugulamuko nibwendi nenzira oba bayiseewo ngenda okudda nga obuti bwonna buyidde naye akaseera kagenda katuuka neŋŋuma mu mutima nentegera position nga nti ennaku yange wadde bano bo tebayinza kutegeera kyempitamu naye mmanyi nabo balina ebizibu ebwabwe nina okukola akaseera ngula ebitabo ate era kabalansi kasapootinge ne baganda bange abalala okiwulya bulungi so nafuna obuvumu nensigala nga nokyennyama yange mpolampola wadde nga abaana baali bayitawo wadde nga bwe nagenda nga mu kirasi bampita bunyama okiwulya bulungi obuwala nga bumpita owa baketi wali bwe navanga ku ssomero nga n'okwambuka ewaka oluusi nga nsanga maama wange annyambyeko lwaba teyanyambyeko nga nina okuba nga mbyekwatiramu kyakwitanga kyanga abaana bakuniikira emimu nga bampita ow'obunyama well kyanswazangamu naye engeri gyendindize ne musajja mukalukalu era nga mbalizoninga ekitegeera nti ndi business man gomanye ebiseera ebyo okubeera n'essigiri n'omudaala mu katale ng'ate ndi musiniya nga mbeeramu n'akasente nno
ne ebintu byagenda tebigenda bulungi mpola biseera olunaku lumu nali ku ssomero ngenda okudda mu katale ng'omu KCC yayeze wali sigiri yange egenze nayo maama gye yali yampa akatimba egenze nako sina wakutandikira kubanga nali njokya kilo emu olunaku at least nsobola okufisaayo akasanvu oba nsobola kilo 2 nga nfisaayo akasanvu nzijjamu akasanvu kati nga sina sente bwe nyinza zisonda nakuzijja kugula sigiri maama gye yampa nga KCC eyoddewo teyagala okatale okimanyi nti eruziraawo wetwakoleranga kubo KCC yatuka kaseera newandisa kusaawa KCC yatuka newandisa buli omu ne baga mudde mu katale ke poti beere eri wansi wano tetubaagala agende panda pyere eyo kati nze engeri gye nali ku ssomero buli omu yadduka ajjawo kiki esigiri yange nagenda okudda nga aba KCC bagitutte owulidde bwe ntandise okuyingira ebizibu esigiri bagitutte sikyalina wengenda kwokyera nnyama olwo bizinensi eweddewo maama esigiri gye yampa KCC yagitwala awo ebyokwokya ennyama wemerabirira kubanga saalina sente kusobola kwate kuddamu kuteeka 7,000 ekigula esigiri ebiseera ebyo kati zaali nyamu naye kati wenjogerera emyaka egyo ng'esigiri egula 7,000 sebo maama wange oyo yanjagaliza era mwebaza nnyo mukama mumpeera ekisa n'emikisa kati awo business KCC egisanyiza tudda ku kyawo business KCC egisanyawo ndi mu form senior 2 nalina mu second term ngamba Kayanja ngenda kuddawa omuntu abadde amanyidde okubeera mu n'akasene mu nsawo so zitandise okunkuba nabeeranga ku ssomero era ku ssomero tuba tulya nga bagamba nti mugenda kusasula sente z'emmere awo nga luzire tanso nzo omu yakulira abaana wali okwekalakaasa nga wali w'amaanyi tusasula tutya ez'emmere nga ne bizinesi egenda okunyimirizaawo tekyaliwo wali w'amaanyi okiwulira bulungi emyaka siniatwo okubanga oyimirizaawo strike oba w'amaanyi sigamba ninze nali nzekka naye neenyigiramu kuba nakiraba nga kulwanirira ddembe lyange nange kyali kinnyamba okiwulira bulungi so embeera nejjanga ennyiga ng'omuntu gwe tokimanyi kubeera ku ssomero nga tolinaamu wa data so era omuntu ayiseko okusomera agimanyi okiwulira bulungi tomanyi kubeera ku ssomero nga tolina kyogenda kulya nga tolinaamu kya 5 kya break nga banno bafuluma be bati ne bakomawo okiwulira bulungi baziyitanga supermarket banno bagenda mu supermarket oli awo otudde embeera yanyiga nga nina empalemu mugana so obulamu obwo bwali buzibu nnyo okitegeera obulamu obwo bwali buzibu nnyo nga bwobulya naye ngera bw'omanyi omukalukalu n'omuntu we yakuzibwa mu ngeri eyo aba ayiiya nengamba kati Kayanja nkoze ndya nengamba omanyi strike ku ssomero ya standing oba awero abaana bagezaako kye bageza kubanga yakulemberamu strike eyo neyabiretera okubaawo ye RCC omukyalo oyo yajja kusoma n'agamba no okusinziira ku baana b'empiseemu n'ebizibu byentegedde bye balina tebayinza gamba ndi musasula kwaliko PTA simaye emiki ebyo ne sente z'emmere abaana abamu banaku tebalina sente toyinza gamba nti buli mwana yesasulira emmere n'essomero lya gavumenti so netukisanyukira nnyo era netwekumbamu okutaaka kyolya bulungi naye mu byonna wadde ng'ebyo tebisobola kuyamba waliwo obuvunaanyizibwa obulala Kayanja weetaaga okwambala stocks fe abavubuka abaabeeranga ku ssomero ng'oyambadde bulungi engatto okubye n'ekikalo naye temuli stocks wekimanyi engatto bwebeera nti ogijjamu n'ensi yonna okitega embeera eyo ng'olina ekitabo kimu naye ng'eno olina okuwandiikayo math eno owandiikeyo indi wakati oteekewo CRE naye ng'olina okukozesa obukujjukujju bwonna omusomesa aleme kutegeera mbeera eyo kuba yayagala kitabo kiki wawangayo okumaakira ate twabiwangayo akitegeere bw'abayisaamu egaali mu muwa oludda lwe okitegeera bulungi so embeera eyo gye twayitamu ne still mu kukakibwa mu kuwalirizibwa mu kugenda ne bwe tuba tetwagala nga tulina okugenda era still twakola ki twamalako kati bwe ntuuka nendabanga embeera biri bityo ninakojja wange musajja musuubuzi
ngamba omanyi kojja nsaba neetikkengamuuko wano buli holiday mu Luzirera olwo Lugazi ozeeyo kati Lugazi kati ate ngenze Lugazi ngamba kojja wange omanyi ebyokusoma biyimiridde bijja olwo holiday etuuse naye ng'olina okuddayo essomero lyesi lyali lya gavumenti naye ng'olina okubaamu n'akasente twambala uniform n'olanga ekutuseeye naye ng'okyagirimu ogigolola akakindi wano nekayulikamu naye nga twagololanga wa Uganda. So embeera ngenda okugira nga etuuse bwetyo jjukira namanyira okubeeramu n'akasente mu nsawo kati muganda wange nga ngamba omanyi kagende neeyize Lugazi nina kojja wange musajja musuubuzi bwe namunnyonnyola embeera gye ndimu tajja kuŋŋaana kuba simusabye kyenjagala mpa opportunity okole ng'abalala bwe bakolera mu lujjalo nange mbeera omu ku bo munaye nga ngenda Lugazi Kayanja nyingidde okwetikka ng'olwobisobola omunaku alina kyatasobola kati muganda wange mmotoka z'omunyu ziyimirira awo tulerayo omunyu ng'eteekawo kabina teekawo omutwe mutwale omunyu ne mutikkula obusawo 3 first time yo yali etya kuba mulimu gonna nga guba mulimu gw'obusoose ondala ogw'okwetikko first time yo yali etya kati first time njija ba morokejja actually first time omulimu gwe twatandikirako gwali gwa kawunga kati bwe bateekawo akawunga okutikkula akawunga zaali yali emmoroka ng'eriko obusawo nga 15 kati nga bw'omanyi omululu gw'okuba nti wakajja ku mulimu olaba embeera ojja gisobola abayayi nga beteeka ku mmoroka nga bagamba kojja wange yali anfevalinga nnyo nga gamono yaba abeera waggulu eri waggulu tebasitula nnyo yaba abeera waggulu koze amanyi nti bwe naabeerako waggulu ate sinja kukola okitegeera nti tebajja kunkuba kikono okitegeera nti okutambuza wano akawunga kiyinza okunzibuwalira oba okumbeerera ekizibu so nga nteerayo akabega kubanga buli kimu kyonna kyali kijja ku dduuka li Buganda nga omulundi ogwasooka ngenda waggulu nsitula akawunga mbawe emmere tuwe emmere abayenga tuwe emmere nga bwe tuwekuba olwali awo mpolampola nga nsombako obusawo bwali 10 ndawuza bwali emmoroka yaliko obusawo 15 tujjako 10 nambaga kangende nfuke tebaddamu kunda ne sente nga nzibalekera ng'emmere nkutula okitegeera obusawo 10 ng'emmere nkutula kojja wange agenda okumagamaga aveeri bigawunda agenda okulaba tanda bako naye embeera ye naagitegeera kke omuntu omwana emmere mukutudde omuntu yali yeetisseeko emmoroka neeteekawo akabina ne mujjako obusawo 10 obwakawunga ne weegoba yeyo embeera gye njogerako kojja wange n'abagamba omwana mupya mumuweeko bw'atikkudde kati engeri gye yali nti ye mugagga nga tebakyalina naye nga bw'omanya abavubuka effujjo lya baali bage nti tukagobe bugenda ne buveeyo mu kyalo kumeze nava mu kibuga okiwulira bagenda ne baveeyo mu kyalo ne bawoza nti kambalo banaagisobola kati kojja wange abalagira nga baga bwe muba temumuwaako ezo zatikkulidde temuddamu okukola wano okitegeera nga munnange bakwata akasente kange bagamba ngamba naye lwakuba kyakuliye nti ng'embeera mu bbo nti sisobola kukola ekintu ekyate ekyali ekibi ennyo ku saidi yange naye nga bw'omanyi nti amaanyi osobola okuba nago naye olw'emirimu sindikeeke emmere kutula okitegeera ate nga gwe mulundi gwe gusoose ne ngamba nankuli yetinze image embi ate nga egoolo nnene nkoze ntya tuba tuli awo waliwo emmoroka ezajjanga eza bidigo njegezezaamu tukikubye mmazeeko bampaddeyo omutwalo ate nga nina okugula eddagala lya mitwalo 2 nakanyama okitegeera so embeera y'okumanyira obwetisi nayo teyali nnyangu naye gwera omusajja omupambanyi nasigala mu mbeera kulaba nti nina okukola mbeeremu n'akasente ndi muwolidde muwa kaliko no sente mmeka nusu 15
nenga kiyingira ensawo nga leo balanti olulunaku koze ntya eziyingidde kasita omugagga kojja wange yakkiriza okumpaawo okusula nampa n'ekyokulya naye ate ne bwe naabeerako n'omugagga wali eri at least yakukumpita mutabani w'omugagga kamala kati nembeera wali eri ku bbala oyasula n'omugagga oshega so kati mu mbeera eyo naye nga sitiiru manye ekiruubirirwa kyange ne gonza nebeerawo nga yesu wadde nga nsula mu nnyumba ya mugagga kojja wange naye nga teweerabira nnaku yo ate era naye era teyaginneerabiza ku lwaki looza yampa mulimu gwa kwetikka naye yali amanye ennaku yange so embeera eyo nenjigiriza okukola nti wadde olina omugagga wadde olina ani still olina okusigala ku mulimu bangi ababeera n'abagagga ng'abeera n'omugagga naye ngaye ebyokukola yabivaako nze ngenda suulanga n'omugagga omugagga mukwatira ensawo n'entambula naye mbeera naye mu mmoloka ye bwe tugenda ku mikolo tetwawukana bw'otusanga mu kyaki tuli naye eyo mutabani wa mugagga naye nga bwe tudda ku mirimu kuba kukola okitegeera kuba kukola ng'osanga nga neetikka ne weewunya n'okwewunya gati ono mutabani w'omugagga gwe nalabye n'omugagga naye nga nze nkimanyi nti ejjanzi teribuuka enseenene tezibuuka nansige okitegeera nga nkimanyi nti era omugagga ne bwe naabeera naye wiikendi ne bwe naasula naye olibaki ennene sitiro zenna okumanya ennaku yange nga kayanja ate manye ninonoki mugagga sente zize ebiseera bisinga n'abagagga bo baba ku mirimu gyabwe gwe n'okwata kasawo n'obeerawo kyovola nti abaana bangi ayawukana n'omugagga naaba nga talina kyalina kyolira kati awo tukakalukanya awo tukakalukanya embaddewo obulamu najja mbukyusa mpolampola awo ndi awo ku bbala nfunyemu 15 bikyawo neetisseeyo moroka zize za kawunga ntandise n'okubuukula okitegeera kuba kati nga bw'okimanya otuyisizaamu ekigambo kingi nyawo nkwataganye n'abalyayi moroka zize ate tutandise okuzeefuga nga ffe abagigaba emirimu bwe yajja n'odduka kati saa zino kati awo bba lwali abagagga awo ab'amamotoka biki bikyawo ntandise okubalaga ndi nnamu n'ekibuga baga yanga jangu kazi yote jangu mu bujeeko buno abagagga batandise okuneesiga batandise okumpa emirimu awo kati muganda wange mbaddewo olidde gwako nkomawo okusobola onzizeemu n'akasente olwo okomawo lirodedi awo nguze empala empya esaati empya ndi wa tabu onaye olowooza ozirira bbanga kyozeemu naabi ate ebyesomero mubimanyi okitegeera bwe nti bwe nagenda nga olidde nga buli olidde ngenda n'ekikutubamu n'ekikubamu